Akati waliyo muganda waffe gwe bakozeko buli az'amaanyi bamuyita Walukagga. Walukagga Sookoje. Mumulabye oyo Walukagga omusiime wa Kabaka nze Kyagulanyi Ssentamu yenze nakwata mbuleera n'engikuwa era njikutte nzizemu njikuwadde. Museveni alowooza yagenda otulondera bakandideeti naye tekijja kusoboka. Bannayuganda bamanyi kye baagala. Bigambo ebyayogeddwa omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba omwaka 2025 byaleetedde omusiime wa Kabaka Masias Walukagga essanyu ku mutima n'okubeera nti n'ababadde bakuŋŋaanye e Rubaga bonna baacacyankizza olw'ensonga byabaddemu essuubi ery'ekika ekya waggulu wakati ng'omusango gwa Masias Walukagga gubadde gutojjera obanga gubadde gutegekeddwa okuwulirwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 Desemba. Omusango guno Walukagga abadde yaguteeka mu kooti oba gy'oyinza okuyita High Court ey'eggwanga nnyaffe Uganda ng'akuba akakiiko k'ebyokulonda mu mbuga. Era nga Walukagga bwe yali ataddeyo omusango guno yali avaasinga Electoral Commission wamu n'omukulu amanyiddwa nga Lubowa John gwe wandiise respondent. Lubowa John ajja atya mu muzannyo guno. Walukagga jjukira nti omukulu oli yafayiringa n'agamba akakiiko k'ebyokulonda nti Walukagga teyalina mpapula zimala nabwe ekityo yali tasobola kubanga akkirizibwa okwesimbawo ng'omubaka wa Parliament owa Busiro East. Kati Lubowa John okusaba kwe yateekayo mu kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kaawuliriza okusaba kuno. Kipayopayo kakana nga Walukagga awanduukuluddwa era nga ku kakonge tasuubira kubeerako singa ekyateesebwa kye kinaasigala nga kiyimiridde. So Walukagga mu kudduka ne yeekubira omulanga mu kooti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 Desemba 2025 kooti etudde. Ebivuddeyo ku vidiyo eno w'ovaako mukwano gwange onaabeeranga omuntu anagamba nti bw'osumagira tebabega nsumulula ebiyiika by'osuna. Katugende wa Honorable Nalukoola nga tutemeratemeramuko ebimu ate tujja gende wa looya oli addirira naye atubuulire biki ebivuddeyo olunaku olwaleero ne Masias Walukagga mulina. Oyo ali mu musango talina ate kutagulula bigere ate agende ku bisukka ku ebyo bye yaleeta mu kooti. Bw'oba wawaaba ng'okaayanira kibanja ate totuuka wakatikati n'ogamba nti naye n'omukyala yamutwalirako. Tusuubira nti bannaffe bajja kukuuma ennono eyo babeere ng'ebyo bye tuleese byebyo bye baddamu. Kyokka ate era mu ngeri y'emu singa basukka we balina okukoma ne tuzuula ng'ekyo kye baleese kiyinza okukosa omuntu waffe. Munnanga amateeka gano nga tuddamu nga tugattaganjula nga tudduka mangu ew'omulamuzi nti bano basusse we balina okukoma. Naye atusuubizza n'agamba nti singa oli anadduka n'ayita ewaabwe nja kumugolola ettumba ebyo sijja bifaako by'anaaba aleese nja bisuula mu kasero. Ekyo kye kituleetedde obutaba nakweraliikirira. Ye nga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti. Tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu. Ekyo nakyo tukijaguze. Omanye abantu b'ensi eno baagala nnyo okutereka essanyu lyabwe mbu banaajaguza oluvannyuma. So nga ate buli lunaku lw'oliwo ng'oli mulamu jaguza ekyo ky'oba otuuseeko. Oyo ye Honorable Erias Luyimbazi Nalukoola omu ku balooya bassa Masias Walukagga. Katugendeko ewa looya wa Walukagga omulala ono agenda kubanga atutemera 4 n'akaano wabula akozesezza lulimi lunyaanyimbe. Ekyo tekijja kubanga kituyigula ttama olw'ensonga okulukyusa odduza mu lwaffe nalwo si buzibu. We came for the hearing of the petition challenging the decision of the Electoral Commission. And it's very good that the Electoral Commission came to court and Mr. Lubowa, the other respondent,
So the court has directed the Electoral Commission and Mr. Lubowa, the respondents, to file their reply and defense within 1 day. So by close of business tomorrow, they must have filed their defense. And then the following day, which is going to be Thursday, we should be filing our rejoinder and at the same time submissions. Court has said we do return submission where we raise the issues we want court to determine and the law on which we are basing to ask for court to overturn the EC decision. And then on Friday, the Electoral Commission and Mr. Lubowa will be giving their side of submissions. On Monday next week, which is the 22nd, court will be delivering its judgment as far as this appeal or petition is concerned. So in essence, we have 5 days within which to do everything. So we are not going to sleep. As we live here, we are going to start on work to ensure that we hit the deadlines that have been provided by court. We also want to thank court that it has been expeditious. A few days ago on Friday when we were here filing, my colleague Nalukola informed you that we expect that this time whichever judge will receive this petition will treat time as a very variable factor, and we thank court for that, by the way. Where court does good, we need to say thank you. We thank them for having expeditiously given attention to Mr. Walukagga's petition and for giving us opportunity to argue our case. Because the law has not changed. The law on who qualifies to contest for a member of parliament on academic grounds is settled. The National Council for Education and the UNEP, which are the mandated legal bodies to tell us who has the books and who doesn't have the books, already pronounced themselves. And Mr. Walukagga has that document. The Electoral Commission has that document. Now the Electoral Commission, we are faulting it for taking over roles that are not its roles. It's like a husband being found in the kitchen attempting to serve soup. I tell you, no, go back to the dining and wait for the food. Whatever food is brought is what you should eat. So Electoral Commission, they brought you food, well-cooked food. In there, others even conduct graduations after nursery. Then they go conduct graduations after P7, after senior 4, after senior 6. Then they go to university. Now they think other people who are disadvantaged in life for so many reasons should not have an opportunity to share in the national cake. If Mr. Walukagga took the initiative after 25 years of life and struggling to go back to study such that he can also share on the national cake, then why are you chasing him away? Because you think an equivalent to a senior 6 is not enough. Who told you it's only Movit which works? There is someone. Lawyer ayogera ku Ssegona tamanyi nti Walukagga yennyini kiraya nti we baavaawo ko bubi ne Ssegona kakananga ne komera liyingidde. Lawyer ndowooza ebyafaayo tabimanyi. Kale mu bigambo by'owulidde lawyer akozesa agamba nti ekibadde kibaleese olunaku olwaleero mu kooti kwe kuwuliriza omusango obanga gusomebwa. Mukadde ke kamu beebazizza okubeera nti abaakubwa mu mbuga z'amateeko ba Walukagga be yawawaabira nabo bazze mu bujjuvu. Kuno kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Lubowa wamu n'akakiiko k'ebyokulonda kabaddewo mu kooti olunaku olwaleero. Okusinziira ku bisaliddwawo mu kooti, balina okuba nga bafayiringa difensi yaabwe oba okwewozaako kwabwe ng'olunaku lw'enkya olwokusatu ennaku z'omwezi 17 terunnaba kubanga luggwa. Bali be bawawaabidde akakiiko k'ebyokulonda Walukagga ke yawaabira ne Lubowa. Mukadde ke kamu bano balooya ba Walukagga bagamba bo baagala kooti ejjewo ekyasalibwawo akakiiko k'ebyokulonda. Wiiki eno yeyina okukolebwamu pepa waaka yenna oba ebintu byonna ebyekwasagana n'ebyempapula. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okuwaayo okuddibwamu kwako wiiki eno wamu ne Lubowa John naye alina kukikola mu wiiki eno. In fact ne banupu nabo balina kubanga bakola kye kimu. Okusalawo kwa kooti kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 22 ye wiiki ejja ku Monday. Balooya ba Walukagga beebazizza nnyo kooti nti omulundi guno ekozesezza sipiidi ey'ekika ekya waggulu okubeera nti omusango teguwadde budde buwanvu engeri nti guli ku sipiidi y'amaanyi. Walukagga alina okumanya oba anaabeera mu kalulu oba taakabeeremu. Olw'ensonga musajja wa Katonda yali yatandika ddadda n'okubanga akuba campaign. It has been aired out by my lawyers. The reason why I pay lawyers to represent me when it comes to
things to law. So I would have said much, but my lawyer has told you each and everything. I instructed them to appeal what they did diligently, and we are waiting for the ruling on the 22nd. And we are very sure that we are going to be the winners. Kwogera kwa Masias Walukagga kubadde kwa seconds asatu zokka. Walukagga mu bigambo byayogedde mu lulimi oluzungu era olufuutifuuti obulungi agambye nti ye yawadde abalooya be ebiragiro okukola emirimu gyonna egibakakatako nabwe ekito temutandika kubanga mumuyingiza nsonga za mubuuza kano na kali olw'ensonga nti balooya be yabakwasa dda eddimu kati wetuvaawo Essuubi wakati nga likomye okusaidi ya Walukagga kati ate ebibuuzo bitandise okubanga bikubwa mu mitima gyabo ababadde beesunga okubanga balivula Walukagga n'okubanga batuula basagaasaga nga tebasagaasagana wabula batereerettere mu kifo kya Walukagga kyabadde avuddemu eky'omubaka owa Busiro East okwesimbawo ojja kujjukira nti Magoola gye buvuddeko yavaayo n'agamba nti Walukagga ali mabega oluvannyuma lw'okuba nti empapula baamugyamu nga teziwera era Magoola ono yennyini yagamba nti abakulu mu kibiina ki NUP bayimiridde mabega we. Tumazadde okukaanya ne muganda wange Walukagga era nakkiriza nti azze mabega wani w'Amagoola era bw'otuula bakandidate abasigaddewo mu lwokaano luno Magoola yekka yeweekyukakyuka. Gamba ebyo byayogerwa omukulu Magoola matovu ng'era bw'omulaba mu kifaananyi awo olwajja Walukagga mu lwokaano akakiiko k'ebyokulonda Magoola yatandika okubanga akyakyanca era n'atugamba n'otugamba nga bwe yali ateesezza n'abakulu mu kibiina era nti baali bamuwadde go ahead ne bamugamba agende maaso n'okwesimbawo wabula waavaayo okwesimbawo asirike busirisi tanyega olw'ensonga nti abakulu mu kibiina baali babuusabuusa empapula za Masias Walukagga byonna byayogerwa omukulu Magoola. In fact lwayogera yalaga n'olaga nti yali agenda butereevu mu campaign okampeiningira president w'ekibiina ki NUP Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu mulayini efaananako bwetyo wabula Bobi Wine olunaku olwajjo yakatemye Magoola wamu n'abo abasigadde ababadde beegwanyiza ekifo Walukagga kyabadde aggiddwamu n'abagamba nti mwerimba nze ambuleera nagiwa musajja wange Masayas temusobola kuvaayo kwagala kubanga mwegwanyiza ekifo ky'omusajja ono. Nze Kyagulanyi Ssentamu yenze nakwata ambuleera n'engikuwa era ngikutte nzizemu ngikuwadde. Awo Magoola n'afa awo Ssegona n'afwa wabula bino byonna nga bigenda mu maaso n'owekitiibwa Ssegona kasita yawulira gye buvuddeko nti Walukagga akakiiko k'ebyokulonda kamukunkumudde omukono mu kibya Ssegona yatandika okubanga atambula adaalimba nga musanyufu ebitenkanika era ng'awulira emirembe ku mutima gwe olw'ensonga yali ali ku ssuwa nti omulundi guno osanga wadde ebintu byabadde ng'ebyenyenyezaamuko olw'okujja lwa Walukagga kati ate Walukagga ke yali ateereddwa ebbali ettooki zaali zitandise okuba nga zimukubamu. Ssegona yatandise n'okuba nga atambula n'ekifaananyi kya Bobi Wine era ng'alaga nti amukubira kampeyini ebitenkanika mukadde ke kamu agattako ebigambo by'okugamba abatuuze nti naye kati wemba temulonze nze kadi ekibiina gwe kyawa mwamulabye ebitabo anti embeera yagize kati lwaki muba temugiraagira wano ne mukikola muti kubanga saafuna kadi ya kibiina nzike wansi nsiike ebigere mekete amannyo mpite emizimu okunnyamba ate naddala mu kiseera kino ng'ekibiina kyange flag bearer bamugyemu olw'empapula kakati nokwo ekyayina candidate mu lwokaano luno simulala nze ebigendererwa bya nokwo nze mbimanyi si bano abaawalampa obuki nokwo twagitongoleza mu lujja lwange Nakasozi nga buli wamu batugobyewo poliisi etulemeseza hoteeri buli muntu atya okutusembeza mu maka ge nengamba mujje Nakasozi olujja lunene n'okunenjiwa pulezidenti ze namuleeta pulezidenti wa NUP anti yamuleeta omuwulidde kati
ekibalo kitandise okubanga kiddayo gye kyava oba the calculation is formulating back to square. Wakati nga Magoola abadde akuba gudiikudde ng'atambula agamba abantu nti bannakibiina kya NUP era abakulu abakitwala nze bampisaamu dda era eddusu baali mpandako, Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti tebabalimba, tewabaawo omuntu ajja nga abalimbalimba. Kaadi nagiwa Masias Walukagga. Na bwe kityo tewali muntu asobola kubanga asituka kutandika kwerimbika nti yalina kaadi y'ekibiina. Olunaku olwaleero omulamuzi wa kkooti enkulu Simon Peter Kinobe ataddewo olwa bbalaza ya wiiki ejja nga 22 okuwa ensala ye ku musango gwe yali avuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Busiro East Masias Walukagga gwe yawaabira akakiiko k'ebyokulonda ng'akavunaana okumujja mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo ekyo kyennyini ng'abalumiriza nti omanyi baali bamulumiza nti talina buyigirize bumala. Kati ensalawo y'omusango guno yakuyisibwa ku mutimbagano ku mukutu ogwa emailo era ng'ensala eno ejja ku Mande ng'ennaku z'omwezi 22. Tujja kubeerawo mu budde bwaffe oba ssaawa 4-5 za kumakya ng'omulamuzi akyatula. Kati gwe ky'olina okumanya wakati wano omuntu akyasinza okusabirira ensalawo ya kkooti ekomewo nga Walukagga taziddwa ku baloti bali abantu babiri, Magoola Emmanuel Matovu wamu n'owekitiibwa Ssegona. Kuba Bokasita Walukagga yaggiddwamu baalaze dda nti ogufuba neetugwetaaga era ka pressure ebyaddala kabaddewo omusajja nga mwali mu lwokaano kati kavuddemu mu kituwe. Kati ate kkooti egambye nti mulindeeko okwegwanyiza ekifo ky'omusajja w'enuyopi oyo era alina kaada ku Mande lwekigwa nga 22. Kati olowooza nti YouTube channel yagala otekuleetere kinaavaayo. Kati subscribinga ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna
ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.